Ngena Masaka. Anandwala. Iche njogede kyekituufu. Masaka, Masiku, Masango, Masengere. Ebintu bino nabyo bintawaanya. Bimbuzaabuza. Wakati nkole ntya? Mu butuufu bwa byonna abantu abatuufu. Embwa. Hey! Good days. Ani agwe tomufaako. Tajja kujja. Banansobola nno. Ndi muzibu. Baba bantu. Olaba. Owasa omukazi n'awasa omusajja n'awasa omukazi ne beewasa. Embeera bw'etyo ng'etambula. Mukazi. Bintu byonna byakweberaawo. Olaba. Nabagamba. No, otambula kati kasaawa eno. Otambula ogende Masaka, Masiko. Gyebali kama. Kali nnyo nawe gyebali. Kale. Oli bulungi? Kama abadde akyankoonye. Sina buzibu. Newankubadde nti mbadde mu bizibuzibu bya mwannyinazaawo. Ebyo tubireke. Kituufu bibeera opposite ebintu ebyo. Awali essanyu n'ennaku ebaawo. Kati omanyi ekikuyisizza. Munnaye nakutunulira ne nkulaba nga nkuzaala wa. Kwegamba nga nkuyisaayisaamu amaaso. Nga nkunyooma. Okyaliko ey'ensonga. Olina obugituusiza wonna. Naye munnaye ngeze okutunulamu okulaba. Ate ng'oli musajja ayimiridde. Era situdde. Situlangako. Ng'oli musajja alimu embavu. Anyway maama, ensonga eyo wagiwonziko otya? Kubanga nze oyo mwana mbabazi amazima matuufu. Nali mwagadde kuva ku mutima. Era ne mwenyezi ogenda ebintu bigenda kuddobonkana n'ebintu bya mwannyinazi. Kimu kinali nkola nali nkikola ku lwaki? Wambabazi. Ne ntuukirira ono nayigaga. Naye nangamba ensonga tekirina buzibu nezikwasaganya. Kuba nange ngenza okutunuuliramu kupima. Nga ndaba ate olimu omulamwa. Omanyi kaakati bintu mubiraba oluvannyuma. Kati olaba mbabazi oyo. Nze njagala omuwasi. Ate kiwala okiraba kirungi kimi. Zunga chwali. Ekibe sankalewa. Aya, ekibe sankalewa. Ekibe sankalewa. Ekibe sankalewa. Mama na. Aya. Ekibe sankalewa. Ekibe sankalewa. Ekibe sankalewa. Kirina figa. Omanyi luli kwegamba nali ninamu nga ndaba oyinza okuba nti naye kati nagenza okutunulamu nga ndaba ate gwe bwe tusobola okuyimirirako ekitegeera kakati ekiwala ekyo mbadde njagala okiwasi
Nyenzize niwe. Kakati kyetagisa mukadde. Ekyetagisa. Gwenze kasitompa byenjagala. Ojja kuba biwe. Uli ninayigaga ayina byangamba ngaye. Okuba sasooka bimuweerawo kulw'ensonga nti era nga nkugambye ensonga ezaali awo. Sente zagendera. Yagamba ki? Yarangambye mufune emitwalo wagenda babiri. Ne mugamba kangene ntunde embuzi yange. Kati wano gitundere ebyo bizibu ne bigwamu. Kasisobola zimuwa. Kitegeera. Kujja wati nali muwadde njogeza ngaye agenda atandikira okwo. Nayigaga muveeko oli muyaaye. Tayina ne kyasobola oli muveeko mukujjukujju muyaaye mubbi naawe oyo nayigaga. Nayigaga akola ki? Nze gwennyini nze gw'olina okutunuulira. Okiraba nze njogera oli mwana muwala kasita namugamba ekigambo ajja kubakkiriza okiraba nawe ojja kufuna akadde oyogereko naye ate nga gwamulineeka kakati n'ekirala nze ku lwange njagala ompeeyo ku ssente mukole omukolo okole embaga nze kati tompayo akakadde kijja kuba kiwedde mukadde ng'osimbulidde waggulu kale kamukko katono kamukko gw'obadde oteesa oti enteesa yange otya wenjiyayo emitwalo 3 emitwalo 3 kati olaba 3 mukadde manye nti ngenda soka nkoye 15 eno naye mbeeko kemufunirayo ng'omuntu bango manye abaana bawala abo so zino mulaba mutende ku mutindo mulaba njawulo nene nnyo kati naye mufuneyo kyemufunidde kati bujje 15 zikubeeremu nga bwenji ate nga bwentegeka ebirala omanyi fe olaba fe abantu abedda baleetanga ebintu naye kati nze bondeeterayo akati nze ng'eri ekikopo nkuba okitegeera ng'omwana muwala nga muteeka mutu nga mugamba buli kimu kamagu ng'ojja ng'oyogera ne mwana muwala nga mutereera nga mugenda nze kamukusa mumpa ebyange nze ensonga yange yeeyo ngenda kulaba nkikwasaganya kati naye ebyente ebyedda okitegeera byali byedda ebintu byaliwo mu bungi naye ensi ogiraba kati efunze tiwezza mabega nze nakulabye nga ebintu obirina kati kyekyo kibi nnyo okweyogerako wabula kankole bukozi ensonga tekikwasaganya ati bade sitambudde na sente waba omanyi nti kibi nnyo kutambula ne sente mu nsawo boyiwa ebinyeebwa by'abantu ebinyeebwa obwo biyiye kamubeeremu ne kabeerako ng'okwasaganya kati nteeraako kati tugenda kwambuka zenna kwa lwe bizigenda okukola tugenda kwambuka feneka mukutolerero tugende fenna nkuwe naye nnyamba mwana oyo muteeke tugende gwogenda kwogera naye koyogedde bwotyo kati tugende anti kinyuma nga gwe wasooseeyo dda ate oŋŋambye tugende fenna ompe ssente kati tugende sikinako buzibu anti lala oli wano ndi wano kiki ekigenda mu maaso nga bitalaati bitalo nange mbisanze mbiwulidde leero bulijjo ne bakubikira bamwe bamaze ennaku 3 banoonya nze ngejenerera bize mbitegedde leero ye abantu baliwa abantu sibasanzeewo bonna nsanze bali mu kyalo mbakubidde essimu baŋŋamba tukomawo mulambo simanya wagunoonya tegulabika ate tubadde mu lumbe naye nga mwanyinaze yafudde oba ddala gwe mmanyiwo mmanyirewa mukwano nze naakadda ebibaddewo sibimanyi sanze waka waggale era obadda neebase kyenje nveeyo ntuule wano mbalinda sibala bannaye nze sikikkiriza nakikkiriza naye mwanyinaze namulabula neemugamba omukazi muleke olimala kufa kati labawuli banoonya meiti tebagiraba bali mu kyalo tebamulaba okufa kwavudde ku mukazi ate nze tunamanyawo entalo ezibadde wano nga z'amaanyi zize zaatuleeta ku luli eri simanyi nakumanya kuba sibaddeewo ntuuse wano byansobedde dda era ntudde ngenda bava mu kyalo bagambye bakomawo bangambye bali mu kkubo bajja kati mwanyinaze yafudde nga nkoko waatyo kugamba kimukwano manyirewo Mbogo afenga enkoko ekyo kisiikiriza senga ngatusanyusa okulaba kale mukyalo kuliko eyo eyo tusanyusa okulaba ensawo otaddemu Ekibe sankalewa ekibe sankale
Oh. Peter. Well, mimi ya pizza ya sea. Naona atembea na njia. Hey. Yes. I can become a president. What makes me feel like I'm not a president? If I can become a president of Ghana, yeah, like the other guy is the president of Zambia. So I become the president of Ghana. Hey, Prime Minister we Longoba. Naja nabeera wano nga ye minisita w'ebyenguudo olaba enguudo zonna baazimenyamu. Oyo omusajja akola bulungi. Ne baleeta Magufuli naja nabeera wano nga yakwasaganya ebyabali b'enguzi. Engeri ngeri ezakwatagana mu ngeri yonna. Yes. Omanyi okutuuka ensi nga gw'ogikulembera okumala ebbanga lyonna mu nsi muno. Being a president is the best thing in life. So as you are president of yourself, you become a president of the country and you become a president of all people. Of course. Yeah. That is a good idea. Era nga womanyi emirimu gyange mba busy nategedde leeti n'akategeera kati kwe kutuukira ddala wano. Enkyanga kitalo ekya ddadi. Kitalo munange anti. Ate kitalo nga tebamuziise. Bannange bye by'okuziika. Byo bikyali biwanvu nno nnyo ddala. Kuba tuvudde mu kyalo batugambye ebyokuziika tubisazeemu kuba omulambo gwennyini tegulabika. Ne bagamba bagenda ku poliisi batandike omunoonyerezaako then we banaalaba omulambo gwe ebyokuziika bikole ki babiddemu era omulambo ogutalabika bajja kuziika ekifaananyi. Kati mwagenze mu kyalo nga temugenze na mulambo kuziika ate ne bakuma olumbe. Tetwagenze nabwo. Muyinza okukumira olumbe omuntu omulamu. Mufu amulabyeko. Mufu kuba baleeta engoye ze nga zitonnya omusaayi nga ziriko omulala. Oliwo yazireeta awo naffe twali eyo mmanju eyo. oyo mutandikiddeko ne munoonya omuntu. Mami yagamba agenda kunoonya mulambo gwa ddadi naye taddanga paka nakati. Wanjeezaawo. Yagenda mulambo mu mokyala. Oyo ali musanyulye nga ntino omusajja yafudde ng'abadde amukyojjanya wano. Yagenda Eryo ssanyu lyennyini. Naye bannange omuntu muliyita ssanyu. Kati eri emulago bamuwadde kitanda naye wamumanyi muganda wange embeera gy'ali. Yafuuse mufu n'asulayo ezo ennaku zonna. Nasaze kaayana wano olunaku ffe tukooye. Nzokkaayana nammwe wano. Nze nsaba kimu munoonye mu mukyala abule mumusange mu balamu. Omanyi kati ekiriwo? Kati namaze dde okufuna ssente. Sente? Ate sente ozigye? Mbadde n'ekamago. Twogedde ebigambo bingi nnyo. Kwegamba nebe sinza nabikubuulya n'embimalayo. Kamago yakwadde sente? Kamago ampaddeyo sente. Ampadde emitwalo ago 5. Wadde mubanja? Mbadde si mubanja. Kati omuguzizza ki? Sina kye muguzizza. Naye ampadde emitwalo aga? Nga zaki? 5. Anti kakati njagala Kamago. Tumukuule omukuule. Ndi naawe njagala Kamago omukuule. Era zino sente zatuwadde tugenda zigaba nazo naawe. Nze mama nagamba ebyo by'ekiyaaye nze sibisobola. Ate bya kiyaaye ki?
Ebyokula nze kati nze Kamagu nze mama simwagala kati nze ndiye sente ze. Sente tugenda zirya nze sikugambye nti nno Kamagu mwagale. Kubanga nange simukwagaliza. Kuba naye Kamagu ngena ni mtu nani awaza mwana wana. Naye kye tuliwo tulina kufuna sente kati dio tugoba ya sente. Tumwagalako bya bugagga be sente. Agenda kukwata akabanja akakuwe. Okitegeera. Akabanja ako bakakwata n'akakuwa. Oli wadde mbo katunda naawe. Kamagu. Nze simwagala. Nga bwe nali minister w'abakyala. Now I have to become the president of the people. Yeah. Kati president we Somalia najano nakulira ebyamaje abo bumenye okuwamba. Don't you see? Kwega nokulembeza kati kunganya aba presidents bona baje bankulemberereko egwanga lyange lya Ghana. Yes. I'm going to be the best president. Sagala kukama kumanyira any president who is yes. Bwabaganye ngoyo naye bamukwata ngamuteeka mukomera straight forward ogana otyo okubeera minister wange nga nze nkugambye. Yes. Techina tewali tekalikirizibwa gwe kubeera ngo onjemera. If you are president of any place, be the president of any place. As I'm the president of this place. Everyone knows that I'm the president. Yes. Yeah. Like Bobby Wine is the president of this country. Hey, president. The very own picked president. Hey, omusajja enjasabigu. Yeah. Hey, omusajja yawangula akalulu in their own way. Mungeriye. Naberanga ye president gwe abantu gwe bategeera ngate si ye president abantu gwe bategeera abalala. Nange njagala mbeere president. Muntu nga bwayogera kogeza n'oyogera nga ng'owakanya president ngante nga nkuyisaamu okiboko teri kukuddawo kuzanyazanya. Of course, immediately. I'm talking to you. You have to understand.